Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Swahaba Kasumba omuyimbi. Kugamba yo najoli muganda wange omulabi omutunuulizi abona. Wewe alikubera tino subscribing our TV, liking, commenting, osobole okubeera nga oyinza n'okuyitawo n'ogamba nti bankyalize gundi, bankomezawo Swahaba, bankomezawo Kabako n'abalala bangi. Nze Swahaba Kasumba nkwagaliza kaseera kalungi weyagalire wano wennyini TV yaffe ya Busiraamu, basajja bafuddeyo nnyo ate tebasosola. Kale n'ekyo nsiza nakwongeraho okujjako okugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya n'eddoboozi nze Medimenta wano ku Dawa TV Uganda, nga bwe twabategeeza nti buli lunaku oba buli lunaku olwokutaano tujja baleeteranga baserebu bamwe ab'amaanyi tusobole okulabika nga tunyumyamuko nabo ebigambo byabwe bye batubuulira biyinza otuzimba mu ngeri y'emu oba endala. Omwami gwenina olwaleero erinnya alikoze era ne bayamba abayambyeko mu ngeri emu nga abagezaako bakwasaganya ku saidi eno y'eddiini. Naye mwami ntumujjukirako ekintu kimu, mu COVID yeewaayo n'agamba nze abapangisa bange mwenna ekintu nkitadde musulire bwereere muzaala abaana ku bwereere mu mbeera bwetyo. Swahaba Kasumba yakikola, so tugenda kunyumya muko naye olunaku olwaleero atubuulire ebintu engeri gy'asobola okulabika nti abitambuzaamu. Sayinza okulaba sebo. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngola olikyali muvubuka muto kiki? Ndi musajja mukulu lwakuba ndya bulungi, ndabirirwa, nina abakyala bana bandabirira neyagala bweyagazi. Wakimalayo? Amalayo. Sino ya mkyala yenna ndi mukulabirira bulabi. Swahaba tusooke tugende empola. Aki esooka wagifuna? Agifuna. Eyokubiri, eyokusatu, eyokunambula yo hijja. Byonna biri mu alaali? Byonna kiriya. Okay. Soko bolire abantu abatulaba. Swahaba Kasumba yani bamuzala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Swahaba Kasumba Rashidi, nzali wa Kigangazi, Masaka. Right now bagita Bukoma Nsimbi, owetera Lukaya, n'ogwa emiwula waliwo omugago bayita Nabajuzi, yo Swahaba Jenva. Mama wange ne tata wange bakyali balamu bulungi, kuyegeza kyabakubira enduulu. Mwebale nnyo okubeera ntino gye muli, tulirede okubaweereza. Ndiwa ne muganda wange Medio katubaweereze paka gye kinaggwera. Okay. Tuline Swahaba Kasumba, tugenda kunyumya muko naye atubuulire ebintu by'eddiini bino abitegeera atya, ye agezeza atya okulabika nti yeekuumira ku mutindo. Manyi abavubuka bakoze ebintu bye bakola naye mu kaseera eyo mu maaso ne bava ku line ne batakola ebyo birina kolebwa. Naliko ne Maulana naliko yali Kabako nangamba Swahaba oyo nno ekintu yakikopa ku ffe n'agamba kankikole bwe nti. Kabako waliko naye? Kabako nakola naye najja mu kibiina bakita dancehall crew kyawangalyanga najja nankumbi ate nga nze najja nankumbi gyembeera kakati by then ng'embeera gye tuyita musi ya mulembe ate nga bonde bakabaka abo kabaka yalina akayimba bakayita agga nga kalungi nga katambula nga bagenda ne ba DJ Michael. Kati balina ekifo kye bakolerangamu kaali kabaala nga bakayita sheri ekabalagala nga wabeera ebyokulya nga wabeera ebyokunywa ng'ate ne wa Michael nga wabeera ebyokulya naye nga tosobola kugendamu nga toli muyimbi, olina kuba promote oba nga muyimbi. Naye kye nakola ne nga kati okiba byabayimbi nyina kwesiba ku bano bakabako nsobole okulabika nga nfunawo ate ekyokulya olw'eggulu ekyamaanyi. Being nti ffe embeera gye twabeeramu teyali ya mulembe, bakabako munaye ne mbeeyungako. Waliwo omukwanda wange bamuyita Bumushakata nanjagala nnyo, Lwaga Balosi, Lwaga Pimpi, Super Chance, Kakopa. Kati by then nga nono mugaga Brian White nga avuga Michael yalina Super Custom nga Michael sitawa kabi nga Michael Brian White yamutwala mu bivulu. Manyi Michael yalina mikwano gy'abagagga mingi. DJ Michael? Yalina omusajja amuyitanga oba mwiru oba mweru mu ndeebaawo. Mukyaliwe yalina abagagga oyo Michael Tabu njere. Wawanga lute nabo abantu abalina ebiviiri bikinga tegoli musiraamu. Nze nalina okukolesebwa kwange mu bo. Nga ndaba bajja kumpisaamu mbeera wakabi. Kwanze nayagalanga nnyo okuyisa obubaka bwange bwe byendowoozezaako bibuulirira abantu naye nga sifuna mukisa kugenda mimbali. Nali sobodde kubeera nga nsoma nfune qualifications za kubeera imaamu. Kubanga wali essomero lyasomesanga bayimaamu Kabiji, yali expensive, yali wala naffe, yali si lyangu.
kati nesobola kuyitayo nga bwe tulina Bilali kati eri waliyo Kabiji Islamic School kakati so nesobola gendayo naye nga ndaba neetaaga okuyisa obubaka bwange okutuuka eri abantu kati nga nze wendi muzuuzi nenzuula neŋŋamba no ngenda kola research yange butya bwe nnyinza okutuusa omuwagizi wange omutuusaako bubaka nemuteeka minzaani ku bantu basatu nabyabufuzi omuyimbi ne omubuulizi ewaffe walinga nnyo ababuulizi babatanga ababuulizi kakati nengendako olumu mu lukuŋŋaana lw'abalokole endaba nga ababuulizi babawadde obudde nengereegeranya twalina muwali mu mbaayi muwali musakka mumasigire ekigangaze nga nabo baba babuulira nga abantu bateekayo obudde ne bawalukaga ne bajja nengenda mu kivulu kyabwe nga babawa obudde bawalukaga n'atukubira Namboole simanya ntugubadde lwa fiizi nga njagala kulaba Kanywa-Mpola yalina ennyimba awo yalina ennyimba nnyingi kati nga babawa obudde okubawuliriza nengamba kati neninda waliyo onale bwe yali yesimbye babayitanga bakajimu Lubyayi ne bajja kati kajimu baye yawangula kati nakomawo okwebaza abantu ate nga yeyawangudde naye nga abantu bamugoba babbi nengamba eyawangudde ate bamugobaganya nengamba kati bwe sibeera imaamu nina kubeera muyimbi kubanga omuyimbi bamuwadde obudde n'imaamu bamuwadde munabyabufuzi yabeesibyeko bwesibye okumuwa obudde sijja kuba munabyabufuzi kati nensalawo nengamba kanoonye obwa imaamu bwe nali sibusobola nengamba kati nyina kuyita mu kibali nenkuba endongo Katonda nansaasira abantu bampadde obudde era nze ennyimba zange nziyita misomo era mbaga kati naleseyo omusomo mwebala okusiiba naleseyo omusomo omusiibi oba okitegeera so nengenda bwe nti mpolampola nti bakabako bwe bakubanga zi aga zaabwe zonna ennyimba zebaali bakuba bashidi style nali nze sizifa kubanga najjo nalowooza nti misomo gyabwe nange nenteekateeka emisomo egyange era nze simba buyimbi nze nsomesa nyina ne syllabus kwe mogola nkube mogolo zange mogolako bumogozi nyina syllabus mogolako bumogozi mogolo zange mogolo kyevola ndi omwaka guno simogoddeeko naga ku kisiiwe sijja kuba mogolo kanteekeko ate ngende ku mikolo era ntaddeyo mogolo zange nnya naye si za kisiibo kati tumogolako bumogozi so Abba Kasumba tulaba nti ebyo obimbulidde byonna mbeera ki gye wayitamu ku ssomero nze mbeera y'emabege ensumbuwa nnyo okuba bwe njinyumyako nkaaba amaziga kati sikyayagala era njiyitako lukwakwayo mba mpulira njagala omuntu abeera inspired n'ebitonotono like nti omuntu okubeera n'oteekawo abantu basatu munabyabufuzi omuyimbi ne imaamu nga ogenda okulaba nga weetaaga imaamu wetaaga omuyimbi nabyafuza omusudde naye ku bano babiri nga waliwo qualifications n'ogamba eza imaamu sizirina ez'omuyimbi kanziyiye n'olondako kati nemba nga nkuwadde awo woyinza okuyita amangu bino ebirala byaffe byansozi binzibuwalira nti omuntu okubeera inspired asooka kumanya mbeera omuntu gye yayitamu naga olaba so Abba Kasumba yayitamu eyo embeera n'asobola okukikola nange nsobola okukola ki nange nsobola okimakinga kuba mu buwuufu buno nti abantu bamanye ebintu bibaera byangu oluusi nze nyongera kubagamba ebintu bizibu n'okubagumya buli kyebakola bakiremereko naye sitole kutematema akatundutundu binsumbuwa bimalako enneddembe era wembeeredde nga mbirowoozaako nga ndi kasajja katini nnyo banoviri bwakaweke kati bwafukana bwamunyerere bwakyuka tebukyasobola kuba bwakaweke ani muddugavu nnyo kati njeruseeruseemu nga sina kirevu kati kimeze njeruseeruse mbadde muddugavu nnyo nga nekirevu kyagana okumera kati kimeze lwakwesonyiwa kulowooza ku ebyo byenzize mpitamu kati mba njagala nnyo okubeera civilized okukula nti kati olwaleero bwe tuba twogera ennaku waliwo baganda baffe bakwano baffe abangera otulaba naye nga ye ate waliwo kyatajja kulaba ne bwona okinyumya takimanyi omuntu atamanyi nkoma mawanga tamanyi mapeera tamanyi mpande tamanyi ntuntunu tamanyi niina va kuzina ennyanya zemufunye waliwo bayita obuniina tabumanyi kati obumunyumize nga bwe wabulyanga tatwali sitoola awo omuntu ayagala kumugamba olwaleero nti ze munnaye bwe nfuna ekyennyanja sifuna za butto kubanga kyamanyi
yalaba nti eyo nnaku waliwo omuntu aleeta ennyanja nga tekirimu butto ye ennaku gyakolaki gyalaba togenda munyumiza gali zizi bicycle zibayuni ziphonics tazimanyi yagala kumugamba ndize munaye sivuga sipasiyo Alex motoka ki njagala kawundo njagala V8 yalaba nga muntu alibanga oba eriyo level joba olese mabega beri abakyabirowooza Uganda emaze okucivilizing emaze okula waliwo ebintu byeteetaaga kumanya byeyina okubuuka kati gwe yabiyitamu n'omanya nti olwo lugendo nali ndi mu test kati ndi mu exams atasobola kufuna kyakulya ekyokulya no right now asobola okuba nga takyasobola kifuna kati awo wenjagala nti omuntu oba tasobola kufuna kyakulya omanye nti oli mu test kakati eyo test gyokola waliyo n'ebibuuzo kuba kati tosobola kufuna kyakulya naye waliwo olunaku lw'okuba nga tosobola kufunira abantu bo kyakulya wali atasobola kufuna kyakulya iye nga ye kati ate waliwo ekiseera ky'okubulwa ekyokulya ng'olina ne famire abakusaba ekyokulya kati ekyo kikyali kuliisa bijanjalo mpiso olina kukkiriza bukkiriza nti kati kino kyenkola Katonda ali mu kungezesa so nyina okukola ekigezo kyange kino n'obwegendereza nsobole okubeera nga mpitawo ne nfuna results entuufu so Katonda wange ampe report oba tiketi egenda okunyingiza ejjana kati olwaleero buli we tutunuulira nnyo ennaku eyasooka eya wansi olwaleero omwana ali mu Galaxy asoma kubanga ffe tufollowingiwa abantu bangi omwana ali ku Galaxy asoma ye tamanyi nti no waliyo ne taamu yaweddeko ye akola semester omwaka awumula emirundi ebiri ate bwawumula agenda e Dubai okitegeera ate naye alaba nga nze nsobola mu inspiringa bwe namunyumiza entuntu ne munyumiza enswa ate twasimanga envuba okubiswa tabimanyi kati mba neetaaga n'ensembeza obwongo bwe wano okumpi wategeerera oba okitegeera nemugaa no kamotoka kano kavitiizi naye motoka okitegeera nga kimunyumiza bayuni kwaba namuza ku bugali tabumanyi njagala nnyo nennyumya emboozi esemberera omuntu ategedde kati akuze okitegeera amaze okusitayira apinga nga obulamu bwe bugenzeko wano naye nga oba oliawo waliwo alwana agende ku buli kuba okitegeera nti kati essaawa zino tunyumya ku TV black and white omwana yazaaliddwa emmenga abimanyi tabimanyi yamanyi bumanya nti TV emu erina kuba smart TV emu erina okuba nga si smart kati bya black and white ate tabimanyi amanyi nti TV zinakuba za colored ez'ekibiina tagimanyi tagirowooza nakate kati ey'ekibiina ebeera smart naawe TV akimanyi nti bagitimba ku kisenge erina kuba smart oba erina kuba nga si smart tagenda kumanya mbu ate TV analogo nabyo yabyerabidde yakimanyi bulungi olina kuba ku start time bw'oba toli ku start time kufala atalinamu kasente Katonda gwa ennaku gwekubye ye alina kuba ku free to air kitegedde kati abantu be banspiring bwaffe bwe tubanyumiza zi TV zikibiina tabimanyi kati essaawa zino yeetaaga kumanya nti TV munange waliyo free to air munange gye mubeera mu DSTV nga musasula DSTV munaye dish zammwe waliyo aba free to ki kati ye gyalabanga ennaku agamba nti munaye waliyo n'abantu abatasasula TV kati buli omugambo nga tawuliranga nti waliyo abantu abatasasula TV swaba kasumba antwala speed 22 twagala tulabe ku mbeerayo nti ng'oyiga eddiini walisomako kyenkana kitya eddiini na ekisooka nayiga ebintwala mu ggulu mu jjana nga wegamenti nze okuva nadda nze njolesebwa nga njagala nnyo okukolerera ejjana mulimu kubikolerera ejjana oteeka okuyiga eswala oteeka okuyiga empagi z'obusiraamu n'oyiga empagi ez'obukkiriza n'oyiga emirimu ibaada emirimu egisobola okugutwala mu bwakabaka bwa Katonda emirimu egikutwala mu jjana emirimu egikukuma mu society nga Katonda okyali blessed nga buli kaseera kati nze ebintu ebisinga like olulimi oluwalabu nalubuuka kubanga tekyali kimu ku ebyo ebintuusa mu jjana waliwo ebintu ebimaze okuseparate okulondebwamu nti omuntu olina okukeera n'osaala eswala zibaeza 5 olina okuyimirira ekiro n'osaala n'enkiyiga nti Ramadhan bwetuuka olina okusiiba bw'oba ofunye kasente olina okola hijja n'olambula ennyumba ya Mutume bw'obanga Katonda akusobozesezza owasa abakazi bameka ezo zonna ibaada kati nze nondamu ngamba ibaada ya hijja sinagifuna funyeyo y'abakyala banaka nfuna aba
fune bana eyo nenjimala ibada ey'obutambala nkofiira eyo nenjivaako ne munyambala enkofiira ndi musaze ogwo mulimu gunneeyimirire wa Allah kansaale nina okusaddaaka kwensanga abantu abatalina mwasirizi nina bayambako nina okulabirira bakadde bange kulagana emirimu egyejjana nina okuwangaala ne baganda bange basiraamu si basiraamu okitegeera era noonya nnyo bamaseeka seeka wange seeka kiti amanyoge okubakubira seeka wange kyeyune nyina muganda wange seeka budala nyina mukana wange seeka musa nyina seeka bayibo bayibo oyo gwe nsinga okusumbubwa oba omumanyi Hasani Bayibo Hasani Bayibo oyo gwe nsinga okusumbubwa seeka wange omanyi ye kyemwagalizaako daawa ezize zanjawulo okuba maseeka abalala baziteekamu nnyo imaani kaali mungi nebeera ng'egenda nakukozeseza mu kibira embeera eriyo engeri gyebanyigamu eyo kati ngaffe abayimbi nakisusa baimaani kaali abo amaseeka abo beetaaga okufuna engeri gye batubuulira ngaffe kubanga ffe abantu betuwangala nabo si be bawangala nabo bo bewangalya mu masigidi era omuntu ajja ku masigidi aba ayambadde ekkanzu era aba ayambadde bulungi yeebisse kati nze mpangalira mu kisenyi waliwo abantu abakolera ewa kiganda batundira bintu byabwe mu mmini ate nze beneetaaga okubaako bye mbagamba katonsuubira ate kubakwatanga gwe bokwata jidde mu kkanzu oba okitegeera kati balina okumanya nti embuulira zaffe zanjawulo wadde ffena tuli ku kimu tuli ku musitawo naye embuulira eyange ey'omuntu omugamba okusiiba eyinza obutabeera naawe abuulira omuntu eyaze ng'afunye ne wudha ali mu muzikiti nti bo balina n'omukisa babeera mu masigidi n'agamba abasiraamu temukyayagala kusaala naye nga waali tewali yambadde musaalaba bonna baze kusaala naye baaliko ate bagamba temwagala kusaala kakati bo balina n'omukisa ogwo naye ate nze nsanga omuntu eyenyweredde nayirowe nayemugaa bulaza lwaki tosiramukaayogera nga byayogera birimu wisiki kati ayimamu ate olumu tebabimanyi kati tusanga okusomozebwa kwamanyi naye bamaseeka abawawenyini naliko ne Kaima Shafik baine Farida nakazibu nabo ne boogera ku nsonga eyo gyoyogeddeko ekitegeeza ekintu ekirina engeri gyekibalumamu oyinza kuwaawo magezi ki okusobola okulabika nti eyo embeera ey'abasheeha n'abantu abasuukulumya ennyo mu ddiini seeka ngeri gyali mukama wange kubanga seeka aba mukama wange nsobola obutamuwabulira mu ddiini nemuwabulira mu Buganda omuli ne gozadde bwagibwatula imukokyenkyebule imukozinemu kakati muwabulire eno nti negozadde agikubira n'okola ki kuba mu ddiini seetaga mugambako sina muwabule ki naye newaffe mu Buganda kati baimaamu abo Abaganda mbagambako batukwate mu nkwata eyakizadde kubanga newoba olina akaanako nga kabadde kakunyononedde tokakuba wansi tokatuga okaddaabiriza era n'obeera ng'okaddamu okateekateeka era ne bwekaddamu nekoonona n'okateekateeka mpaka lwokateeka mu kkuba eki edduŋŋamu kakati bamaseeka kwatamu abayimbi batuteerewo kala bazita batya segment mu kutematema engeri gye batematema ebintu byabwe mu programu zaabwe naffe bafune batunyigawo nti ate bwetutuuka ku sayidi ey'abayimbi tubagambe beetuti kozi ffe waliwo ebintu ebitubeerera nga mu butuufu tojja kgenda kusanga abantu bakuŋŋaanidde ku kalenda ogende ng'okubya amakanzu ne juba otaddeko yes abantu abeetaaga nagamba bwe nyambala enkofiira nemba nga sesitaza nsobola okwogera n'abantu abo nga byembagamba bya busiraamu ekkanzu wadde sigitutte kubanga weekanga tomanya omuntu ayinza okutambala nejjubbayo mu ngeri endala so nga ate era obubaka ne bwandibadde totaddeko jjubba abadde ajja bukola adde ajja bufuna era kyetuwangalira mu bifo ebyenjawulo gye basanyukira okusinga ne tugenda mu nnyambala ez'enjawulo kwagala okwefaanaanyiriza bati ngenda kubako sitole emu mukadde ffe Katonda musaasire Kakungulu wano waggulu ekibuli bwe baali babunyisa obusiraamu eyo mu Eastern Uganda bayingirangako ne mu bantu gye banywera ku mwenge nti nga kyebaagala okwassociating okubeera engeri gye bagatta Oluganda n'abantu abo abakrisitu abaaliyo bafunanga obudomola bwabwe bwe tutwala befunisa wudhu nga bo bayingira nabo mu bbaala asobola okubeera nga taboolebwa nga naye akutte kadomola oli akutte kali mu mwenge naye naakutte kali mu ki mazzi ge gawudhu era nga ne bwandibadde yandyagadde okulaga nti anywanga ku mazzi ge oba okitegeera abantu balina batasooka muboola bwe bamusembeza n'atandika okubayigiriza enjigiriza y'ekisiraamu kyanywa era mbwe abamu
abaayagala okukola olukujjukujju bamuwerekeranga n'emmanju nga balaba akadomola kaagenda naye gwe oguga oguwubira ffe tunywa ku ndekwemu lwaki eyo totuwaako ne bamuwe bagenda okulaba nga ali bamulingiza bagenda okulaba amazzi agakozesa ate ebirala ate ajja n'aganywako olwo omwenga atumanyira bumanyizi omu n'aloozaako agenda okuwulira nga si byebiri ne bagenda nga obusiraamu bwasimba ekanda bwasimba amatabi bwasimba emitunsi emirandira mu Eastern Uganda era bwe gutu ne bakadde baffe abakuta era y'omu yabanyisa paka mbalala so nga kati obusiraamu bwe bwobaze Western Uganda ne Eastern Uganda obusiraamu gye businga olw'ensonga nti ababutwalayo tebateekawo kuboolaboola kusosola ng'ate bakimanyi bulungi ne mu busiraamu bamaseka bamubeerabira nti waliwo eŋŋanda 3 Katonda singa ofa nga tezikusonyiye zatagenda kutunulamu bo bakimanyi bulungi nti muganda wo omusiraamu toyina kufunako yadde kakuuli kuye ebbanga lyonna muganda wo owomu musaayi gwemuzaalibwa teno maama nakyoni kati ffe tuzaa maama waffe namusi asifa hati namusi asifa bazaala nti abo abaana taata bazaala Kakoza Swaimani bonna babazaala abo oba mwafuuse mu katuliki oba afuuse mulokole muyina okuva mu bulamu bw'enseno nga mukkaanya kakati ewalala ye neyibawo neyibawo ow'omulirwano gwo tawina kuva mu bulamu oba akuba njiri oba muki okujjako nga musamize kubanga omusamize tebalina batugambira kwegatta naye naye ate batugamba okubanga mu nsi ezo eŋŋanda tetuzikoze eki kati gwenza obutatunulira nsi ye gyasinzaamu n'otunuulira oluganda luno olw'omuliraano kati n'amaseeka bw'oba tonsembereza mu busiraamu kale nsembezanga muganda wo neyibawo kuba tuli mu nsi emu Uganda ekyanoonya okumanya ekyayiga kubanga ensi yaffe ekyayiga kati kambuuze muganda wange bw'obanga owangalira mu nsozi z'omulwenzooli nga gy'owangaalira n'ofa nga wote basobola kusima kabuli toziikibwa oziikibwa otya mu mbeera yonna ebeerawo kanaffe batwagalire mu mbeera yonna kubanga bwe kiba nti buli afa bamuziika eri mwana ndani wani ne bateekayo oluta ate katuli mu lusozi batolaba nti oba kuba omuntu wabatunuulira basically abayimbi naye nga musiraamu wamutunulira wayinza obutamulaba mu kintu kyamakulu naye ate baba n'emikolo gyabwe batuyita tuyimbire anti waliwo ebintu waliwo embeera ey'emikolo naye bagamba oyo omwana wange engeri gye yagenda mu kuyimba yayonooneka twaline kabako yasoma Quran n'asoma n'ebigambo ebyamuvaamu olunaku lw'abantu beewuunya ne twogera ku mbeera y'enviiri ze yali asibye ku mutwe nagamba sheekh kiti yangamba ebizibu bikyali bingi bye tulina okukolako so zino enviiri tekijja kubeera kintu kikulu tolowooza nti oba mwandyetaaze akaseera akawanvu okulabika nti bano abantu babategeera nti temuli bayaaye oba akaseera akutinza obutakategeka Katonda ajja katuteekateekera olw'ensonga ebintu byonna ebirimu okukkiriza kwa Katonda gwe toba kusalawo oyanjula ffe tuba ne idea nolwekyo zigenda okufuuka reality nga Katonda yamaze okukkiriza kakati byonna tubisabira Allah akole ki akkirize banga nti kyenkola kibi nyina kutandikira mu mizikiti kuyamba abantu era nze gye mirimo gyange mbeera mukola ebyo bwebito nkola charity biri ebyokuyigiriza abakuba amataali nze kansigaze omusango gwange neewozaako mu billah nja kwewozaako Allah ansaasire nja kukola tawuba bwe baba nga bamaseka kye batugaa kye tukola kibi nja kwenenya Allah ansaasire naye kye kyayitiza okola ati sikyo tuyita ne tubeerawo kusi kibi ekyayita enzikola naye nze saagala nnyo mawulire abamawulire abasinga obungi mugenze mukyuka naye abasinga obungi baagala muntu kuluma mbwa tebaagala mbwa yalumye muntu kakati balinda swaba kasumba banamukwata ne mukabandi bwana banamukwata n'akawala mu loogi byebalinda kakati bona omuyita tugenda ku charity tugenda gaba engoye tugenda gaba Qur'an tugenda goba darasa tugenda gaba yasaluna tebajja kujja era asooka kubuulizaawo baba ka transport gye kali waliyo banatokyayo okitegedde naye bwe bamugamba nti swaba bamukwatidde mu loogi Kasubi talinda kambwa tebamukyeyo mwe medi tujja bayita ne TV eniriti our TV kiteeza tusomesa tulaga abantu enjawulo eriwo wakati webyo byakola nebyo bateekeddwa okukola nja kubanga mbategeeza naye ffe tukola charity buli mwaka
buli mwaka nina timu yange timu Swaba Kasumba TSK tukola charity buli mwaka era nga n'omwaka guno mwezi gugenda kubeera gwa 7 tugenda kwesolosa mu kubo tugenda semba buleeyo mu balunzi tugenda batwalira eddagala erifuyira enkwa eri envunza waliyo obwana obuto obukwati lw'enfuufu sirwa kuba nti balina nnyingi eri obusekere kuba bazanyira nnyo mu middo obuuka ne bagenda mu mitu bingi tugenda semba buli mugo 7 inshallah. Tutunulira erinnya lyo Swaba Kasumba nti waliwo embeera gy'oba otambuliddemukko mu bantu abantu bakutwala batya ogenze ku muzikiti bamanyi Swaba Kasumba abantu kati ku muzikiti kyenkola ngenda nyambadde nga bonsanze sagala banaamirire sagala basasamale yes naye nga ekyo kyaliwooko swahaba omu ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mutontomi erinnya ndyerabidde kakati omutontomi oyo nga atontoma nnyo mu mikolo daluswezo waliwo shukulu nga ajja n'atontomamu nga nabbi tannakola ki tannajja kakati nga bw'omanyi emirimu gyaffe gino yafuuka serebu omanyi bw'obeera serebu naawe muna mawulire essaawa zino tolowooza nti olw'okubanza otuuseeko na buli omu akutuukako si byangu Dawa TV kati ekola bino byekola naye ajja kutuuka nga munange nayo tetuukikako nga oli asaka agamba nze Kasimu Mutwalibi ku lwa Dawa TV emawogola nga gwe tokyasobola gendayo oba okitegedde kakati omutontomi oyo yatuuka n'atuuka mu kiseera nga naye wakabi nga naye bw'omanyi endoolu ewaga kakati bwe yamuwaga atandika n'okuvimbamu nga ayinza okulowooza nti asinga nabbi olw'okulowooza kwe nabbi n'agezaako okukola risaaki ye abaswahaba bamu ne baga ekituufu naye ate bana bakunyonyodde basusizzaawo nabbi ne badde ne bamugamba ebinene ate ne bakakasa nti ddala bibaddewo ne baga mumundeetere naye bo baali balinda kigambo kimu batuma swahaba oyo bamutte busi kakati sajja yangaffe ebyokuyimba tuba ne netiwaaka omuntu omulabiraawo nange nfuba nkozesa talenti yange feesi yange obumanyifu bwange nengena nenjogerako n'abakulu b'amasomero ne bampa bursaries ez'enjawulo n'abakadde ne baleetawo ke baleeta nenyambako abantu baabwe naye nga ndi mu nteekateeka namaze dde okufuna ettaka liri Kigangazi Kisaba tugenda kuzimbako masigidi then ewasigadde ngenda kuteekawo essomero eriyambako abantu abatalina mwasirizi nga tugenda kukikola nga ligabana wombi lisomese secular ate likola ne kuki n'eddiini inshallah Allah nsobeze kuba ekittaka yakikoze kakati ate katunula n'ekyokuzimba kyagala ogamba mwaba abaana mulimu omwana gwolaba nti oyo ayinza okubeera sheeho ow'amaanyi oba sheehati mu maaso eyo nze kyembasabira naye simanyi Allah kyanaamasobozesa kuba ekirungi ekiriwo bo tebafunye kusoomoozebwa nga nze kwe nafuna nti waliwo sign access kale ate bo ekirungi ekibayamba nsobola obayitira abamaseeka ne bajja ewaka ne tunyumyamu nsobola okubasasulira school fees kubanga tebasomera bwereere kakati bo kiri gye bali nze mbalaze Allah waabwe mbalaze enzikiriza yaabwe mbalaze eddiini ngezaako okubateeka mu kkubo edduŋŋamu anaabaseseetuseemu kuli bakusalawo kwe Allah ajja mutunulamu nga ye anaabanywedde Allah ajja kuba nsaasidde abakyala ogambye olina abakyala bana bano abakyala tebafunamu kwesika ne bagamba tugenda fumbirwa serebu tasuseemu mu bana n'ayongerako n'agenda abakyala bali bulungi tebalina mutawaana buli omu ali contented mulimu gwolaba nti ono eddiini ye alikwasaganya bonna bakwasaganya mulimu abagira naye bonna bakwasaganya manyi bino ebyeddiini kakubulire muganda wange Medi Allah yamanyi seka wange omu yaŋŋamba naŋŋamba munnaye eddiini kola eddiini nga bw'owulira kola eddiini nga bw'otegeera bano aboogera kino aboogera kiri baveeko tewali muntu aliwo agenda kuba kye bayita middleman wakati wo ne Allah tewali middleman wakati wo Katonda oyo gw'osinza Katonda wo Allah gw'otya muli aba gwe ne Allah wo Qur'an erivaayo teyansomanga
ekisibo kye kiba negamba oyo teyansiiba kyekyokka tewali muntu ze kinoomu kyova olaba tusabira nabbi waffe tugamba okusaasira emirembe bibe ku ye kubanga naye yeetaaga okumusabirako kakati ku mifo kyokwesabira muganda wange ali eyo n'otunulira swahaba ayimba obula tewali middleman tewali alphabetical orders nti bagenda kusoma aba m ba medi ba mujibu mujje Allah yeye alimanya bwali kikola tewali nteekateeka gy'olimanya oba aliyita muzamiru n'amaana ayita rashidi oba aliyita abudu n'amaana ayita kuraishi yeye alikola ki okay so bagasum eri embeera abantu gye baakabira mu mayumba nga babagoba balandodi baabwe gwe tugambe nti oli mugagga nnyo oba ozirina nnyo mu kaseera ka covid weewaayo n'osaba abapangisa ababo baleme kusasula emyezi paka we banaatererera omutima ogwo embeera yo erabika nti oli muvubuka akyayagala ssente atayeyiya omutima ogujjawa nga wegambye nti Allah ali wakati wo naye ali wange Allah wange nze Allah nagambye nti nze mu busiraamu mu ddiini yange njigamu bya jjana nze nsinga kwagala jjana newe mba nnyimba sisinga kwagala kunjayani ayensonga kitonsanga mu makanzu kuba amakanzu ganteekako kyesaagala buli wembala ekanzu bantu bakurealizinga mangu actually n'okutandika okumprazinga oli nalowooza nti olina kyogenda omuwa ekyamaanyi okusinga ne seeka kakati nenejjako ekanzu era nzigezaako kwambala ennyambala erwawo omuntu waba tamaze kusensa erwawo omuntu okuntegeera tegeera nga music kati nga like ku idi Ramadan ennyimba zivuga ku idi nekisukka buli wokyusa omukutu ojja kusanga bakuba swaba kasumba kakati ekintu ekyo kikuleetera okuvimba n'okola swahaba oli gwe twogeddeko oyinza okuvimbira kuba amaseeka n'olowooza obasinga olw'okuba bo tewali abavimbisizza okitegeera so nga mu maaso ga Allah bo balina omugugu gwabwe gw'ebirungi munene ogugwo muki mutono oba oliawo okusinzira nga Allah baali batulamudde kati so nze nalaba nti mu covid muno waliwo shortcut eyinza okubeerako omulimu ogunaneeyimirira mu jjana bwe mbanga nyina kyenkoze kati nange nyina okikozesa okulabika nga kiina gwe kiyamba nalina ennyumba ne kati nkyazirina wadde ate bonna nga bwe nabasonyiwa baavaako nabajjako nze mwennyini ate kubanga nabawa okuva mu gwokubiri okutuuka mu gw'omusanvu ate wali asasula olw'ensonga nti covid yayingirawo nga tebanasasula zagwakubiri manyi ziba zagwakubiri zagwakusatu kubanga nze kati guno mwezi gwakumeka gwakutaano kakati sente zebampa ziba zagwakuna kakati nabasonyiwa okay kati tutunuulira embeera nti mukana akaseera konna waliwo embeera ey'okuba nti eri abantu bowangaala nabo muntu ki boba bantu ki bewenyumiriza muno gamba oserebu ono nono oba nono abantu abo balina ebintu ebingi baali bakola naye singa sinzi okusoka kwa byonna nze nga we nakugambye sisoose nnyo okwagala kukyusa abantu physically nje mbulira emmedi nanoonya ebimu ku bisobola okunnyamba nze okwenyweza ate nga birina bye bikwatirako nga wengamba nti nze nguze ettaka ly'omuzikiti kitegeeza nti waliwo abantu berengenda okuwewulira ku lugendo genda okusaba kuba faffe masigidi eri Buswege endala eri Mbiriizi endala eri Kigangazi endala eri Gongwe kakati wakati awo waliwo ebyalo nga Lutugunda waliwo ebyalo Bunyazi Kyakape waliwo ebyalo nga 40 ebitalina mu masigidi kakati wakati awo nze wenafunye ettaka bafune mu masigidi okubanga olugendo olunene kumpi mayiro 8 okugenda okusaala waliwo abazitowerera n'abanga takyasobola agenda kusaala era nyakutula mukisa guno abantu abaliyo bonna balina ebitongole ebizimba omuzikiti bajje banyambeko tuzimbe masigidi kubanze ettaka nafunye ate siryange era inaddiwayo obusiraamu ku idi y'ebisolo era nja kuyita tuge tukola omukolo ogwo ndiweeyo basiraamu batandika okukola ki okusaala kuba kati ebiwandiiko namaze ddo bikyusa nenjagala bibakwasako idi y'ebisolo babeere omukolo gwengenda okukola omwaka guno babatandika okulaba ekinagenda so baba ekitongole kyo neso tuyambako kijje kituyambeko baleme kulinda ate kutwala proposal tandika okuteeka mu office proposal
tugenda kubayitira ku media wano wennyini bajje. Nze Swahaba Kasumba nzi ku 752665 nkubira mu buntu ne batusindikira 2,000 era nze yaguze ettaka era nze ayagala okuzimba ki masigidi ate tali yange kuba yaffe tebiringa byabalokole nti kyaki yagundi masigidi twagivutendera erinnya ekyalo kweri twasazeewo ngeri tukwagala kukyusa abantu awaliwo abakrisitu bangi tetugenda dituuma linnya lya Kisiraamu twatumye ekyalo bakita Kisaba tugenda gituma masigidi Kisaba olwokuba waliwo abakristu mungi twagala omukristu yenna asiraamuke era ngenda kutwala tasika ey'okunoonya bamaseeka bange tutwalenga abawalabu abatukyaliddeko mu Uganda kubanga nyina access ngenda kutwalangayo amaseeka ab'amaanyi baseeka Kiti baseeka ba Imamu Kyeyune Asani bonna bakwano bange bonna bawaswa babosa tugendenga nabo tukoleyo kozi darasa abantu bajje awo mu kifo ne batunaba tetunazimba nja kufuna engeri gye mbatambuza insha Allah mbatwale tusikiriza mu Kristo ali awo tulinawo church y'abakatoliki asafira etwetolodde awo tulinayo abakristaayo kwegamba muli wakati mu bakristaayo mu kyalo eyo famire zaffe zeegattagatta abakristu biki naye twasigala tuli omuntu ki wabula nze njagala ate kukolawo ekyenjawulo tubasiraamule Musiraamu ali eyo andaba we waffe mu kyalo bakwita kusalaamula twagala tubasalaamule mujje tusaale era mu masigidi tugitumye mu masigidi Kisaba ekyalo kyaffe ekyalo kyo ekyalo kyange ekyalo kyammwe n'olwekyo obutagala kubatataaganya ate masigidi jamia bijja bakalubiriza bagitumye masigidi Kisaba so n'olwekyo njagala kutegeeza nti sijja kugamba nti ono musiraamu yakyuka ku lwange nze mbabuulira bigambo yeekyusiza neyeekyusa naye wabula be nakasobola okwogerako nabo abasinga tukolegana Kabako Yangamulo King Saha Aziza Azioni mukadde wange Eddie Kenzo wuluni gwe twasiraamula ennaku ezo bamuyita sewa Katonda bamukyali siraamu yakola ntayiri yakola yagenda ate Shidi Style we nakola ku Kabako yaliyo Shidi Style nti ye kuva dda ate ye musiraamu Kabako basiraamu abono basomako we nakola interview ku Kabako namusanga eyo gundi na mawanga ku muzikiti nasangawo ne Shidi Style nga wali mu kyennyanja balya naye nali simanyi Shidi Style naye Style omusiraamu Amadi Tayiga Yangamulo Labadaba Mubianili abasiraamu ba Sweet Kid bangi sinza nakumenyera oli leero ate mu film movie industry kumpi yonna ekolebwa basiraamu boogera mu media houses kumpi bonna bapresenta basiraamu naye olwokuba obusiraamu bubaako akantu ensi eyinza obutatusiima tukole Allah atusiima kubanga nze nandibadde nsobola okuzimba okugula ettaka enansana nenzimba kalina awo ensi we yanenabidde nti awo waswaba naye nasobodde okugula tuzimbewo masigidi ensi esobola okulaba nga okuguza emmotoka ez'ebbeeyi zisobola okukwatirako abaana ne basoma kakati bwe tunaanoonya nnyo ensi etwagale ensi yali etwagadde ddi ensi etwagaza nki ensi yajjula bukyayi tukole emirimu gyaffe gye tweyimirire ku lunaku luli buno bulemu tusobola bupambana obw'ensi kakati bwe tutasobola kupambana bwe buliko zimalayika bwe buliko ebitabo ebigenda okwogera mu lwatu ane ku nsi eyogera ki tegenda kwetimba munne kwegerere nti wayi tonsoma ate mu maaso ga Allah egenda kwetimba kati nze n'ebyensi mbirabanga byakiyita mu lujja sinoonya bantu kuntwala nga wakitalo njagala ebyo byenkola abantu bibasobozese bo bennyini mu maaso ga Katonda baveeyo bagaye muddu wa Allah yazimba omuzikiti muddu wa Allah yanyambako nga nsoma muddu wa Allah nali nti nseretuse n'abaako bwankwatirako enze ebyo byempulira byenjagala nali nsuza enjala nampangira akawunga nali mu covid nga mpulira siina kyengenda kudda nampa emyezi 10 mu njuye oba kitegeera nze ebyo byentunuulira buladi ntunulira kuyimba oluyimba omusiibi yasibe tayomba talwana omuntu aluwulire akimanye nti badde nyumba n'emmedi mbadde sikyalaba dawa TV mbu yaleeta gundi tayomba takyawa eyasiibye ebyo nze byenkola ki byenjagala yakati sonze bwendaba omuntu ayayana n'ensi eno nze kugambye nejjako amakanzu lwabantu kunteka kutandika kumpraise kumpa bitiibwa buli kaseera nga nedda oba kitegeera olowooza omuntu
eyandisaddaase ekintu kyonna kyalina yandibadde na bugagga bwenkana butya? Omuntu yandibadde n'obugagga ku mutima oba n'obugagga tebulina muwendo oba n'obugagga tebuliiko omuntu bwenkana bwe buti oba bwe buti omuntu wandibadde mugagga ku mutima. Yesterday bwe nabadde nva okusaala idi nasanze omuntu koodi Kampala nabadde ne muganda wange bamuyita Case owa NBS yadde ava kukolako interview omwana naŋŋamba neetaaga siringi 1,000 nambuza oli musiraamu nanga ndi musiraamu era nva kusaala nemugadde ddala 1,000 oyagala obaso okuwa ekisinga nanganjiyiza nadde nyina tabani namuwadde tabani ayi nagigula mitwalo bagyali 3 nenjimuwa nanga ndayo n'akakofiira nze nenkwata yange ginabadde nayo ku mutwe nenjimuwa oba kitegeera kati awo wabadde bwetagisa bugagga ki ku kikyolina ekooti eno medi gy'olina kuba otandikira okugaba nga tonanonya bugagga gagga wala munda mu mutima omuntu olina kubanga obugagga bwe buli ku roho mutima olina obugagga obw'oku mutima bugabika kuno obugagga obwa bulijjo tebugabika buli lwoba ogenda ogaba ng'ojjukira sente zo gye baazikuwola ne batwala ettaka lyo kati wakalinunula tosobola gaba naye ekiri ku mutima kino waayo ng'ogamba alhamdulillah Allah wabanga kyakoze saba Allah nonaamuyimuse oba kitegeera nze nakugambye noonya ibada za jjana zinize ogula yakola nnyo oluwala bayogera oluwala bakiseti si byenoonya nze noonya mirimu egigenda okuneeyimirira ku lunaku luli kubanga ndi mu kutambuza mu bubuze nwanira mu bubuze bwemanga nnyimba nga musiraamu munnange bwennyini avayo n'agamba oyo yabulayo shaitani yakola shiriki yakati atoolo lwaki wendaba awantu wenyinza okwetaasiza sikolawo nsiiba ekisiibo bwe nensaddaaka nempaayo nenyagira ku mpeera nze buli mulimu gwonna ogulimu okunyaga empeera nga yajjana jagukola mu mbeera yonna era nkimanyi bulungi baganda bange bagenda okunyambako okuzimba masigidi ne bana bange bakemekereddwa ne bataleeta tugenda kuzimba masigidi. Nga tumaliriza kyeya ki akubuulira iri muno omutima gwo ne gutebenga? Nze tewali seeka mbulira irimu ayi eyirimu ezange nze nsomera irimu ezange nze wulirira kuba nze ngatta nempulira Seeka Kiti kyayogedde nempulira Mufti Menke kyayogedde nenondobamu tebantwala butwazi nga kanyenye enkule ayi nze tebanfuwa na mbuyaga muna ate Seeka Kyeyune yayogedde ku musomo gwo nze neronderamu nze nekolera yimiyirimu mpuliriza omusomo gwa Seeka Muzaata Allah musaasire nempulira bwe yayogera ku musiibi nenonya Seeka Buyondo nempulira bwe yayogera ku musiibi nenonya Imamu Kyeyune bwe mpulira bwe yayogera nenzivaamu nganjize nze ndi ku muntu omulabi wa Daawa abadde ku smartphone ye nateekamu Daawa TV nga ye Peter kakati nze bensinga okunoonya ba Peter ba Ruth benoonya abo abantu abatamanyangako nze bana abantu abamanya baba beetaaga kunyikiza omuntu yeetaaga okunyikiza yeetaaga mumanyi nze siri mumanyi kakati nze ebintu byange sibisimbula ku bantu nedda sisimbuliza nti Seeka kakati bwe mbanga Seeka wange yali Muzaata obusiraamu buveemu kuba yafa babuzammwe bannange wamona ngambye Seeka wange yani Seeka Muzaata baba yafa nga yali Seeka wange mbuveemu nfuneyo omulala bululi gwe nali sirabawo kati mulabewo bamaseeka bonna baseeka bange nze nsigala nnoonya kumanya na kutegeera nze nsoma Bayibuli era nnaku ezo nyina akanyiriko ennaguddeko Dr. T yajingulira bambi Katonda amusaasire asiraamuke nyina akanyiriko ennaguddeko akalaga nti omwana wa Katonda kale yebo bakikobo bakiyita omwana wa Katonda sitaani asobola omuyimirizaamu naye omwana wa Katonda takomezebwa okujjako Katonda we nga yamukomeza kale nze sikivunulira mu mwana kuba manyi Katonda takola ki kivunulira mu muddu kyomuddu wa Allah tasobola kuyimiriza tasobola kukomekebwa tuno bakukomeza Daawa TV bagikomeza omuddu wa Allah asobola okuyimirizibwa Daawa TV ejiddwa ku mpewo okumala emyezi 3 ebyo byansi basobola obikola naye Daawa TV esanyiziddwawo banga lyo tekisoboka Daawa TV bagenda giyimiriza Kampala egende eggulewo bagenda giyimiriza Uganda egende Kenya eggulewo ono giyimiriza mu nsi yonna tekisoboka
tosobola gikomya naye giyimiriza mu Uganda kyangu ogenda giyimiriza ne Rwanda Rwanda ejja kugenda esimba emisitunsi ekoleki n'olwekyo nti aho nakayiga nakajja ku bayibuli nenkayiga nenga okitegedde mba nsoma ennaku ezo amateeka g'abakrisitu nga mulimu nabo sebo totwalanga mukaabandi toyegomba nga bintu bitali bibyo okitegedde Isiramu otunulira omukyala boyenzi amaaso gokka gakumala okwenda nga nabo bakirina kakati no nkyabasima era mukimanyi bulungi wenaatuukira omwaka ogujja nga mbategeera nze kati ebiseera byange eby'eddembe mbeera mu kusoma nsoma nnyo obutabo nina obutabo kati naku nina akatabo k'omugagga minsi kiggundu kensoma mbadde mabegaawo nsoma akatabo kabyama byabagaga kapasita mayambala mbitegeere nabyo era ngenze mbitegeera noonyereza nnyo kati nsoma nnyo obutabo biseera byange ebyedde mbeera wange waka mbeera yawo kuleekaana Salama Road mbeerayo nensoma ddala olw'essande nga sinagenda kuyimba oba nga nvudde okuyimba ndaba nnyo ne movies ez'abakoleya ani akwogerera obulungi muzukulu wa Kasajja yeyita muzukulu wa Kasajja yeyita simanya muunu vijje muunu abawangalio bakasubi bakawaala bwe wati eyo kati nze ndaba nnyo obukoleya bano abalala abafaanana nga abakoleya waliwo babayita baki koleya na buki mbwerabidde naye nga ndaba nnyo obukoleya kakati bulimu nnyo ebintu bulimu okusoma ziri zibalation zennyini obukoleya olaba omuntu bwe yeeyisa obubi ku muntu munne nolaba omuntu omutuufu bwe yandiyisiza yadde omukyama muli bubi tebiyigiriza tebisiga bukyayi bisomesa kati nganze omusomesa bindaga nti bwe nsanga mmedi afaanana bw'ati afaanana yazannya akakoleya kalukumaani mubi nnyo oba okitegeera kyenjogerako nti kati nze bunnyambako okutegeera abantu